wansuze ntono kale Farida nyamba ebya Bruno K si birungi. Farida Nakazibwe abiyingiddemu ayagala kwetuga bireese mu maaso awo akatambi nga bwe nenkola yaffe wano Kwanda Boy UG ka video mbadde nsaba kampere ka like kabenga kasotambula katuukere omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information mukimanyi bulungi tino wano Kwanda Boy UG wano okawo osanga amawulire agali vital oba omuzungu kyagamba tino agali very informative. Ekyo kigambo kipya nno kale katuyongereyo n'amawulire gaffe. Haji Miti wali nnyo okulombereddwa gwe nalina ebizibu namba eri awo esembe 15 tokkiriza kubeera n'ebizibu oba oli mu kiyumba oba oli mu America oba oli wa yakulombereddwa takweyisa ekikolwa kya kirugo kitegeera ekintu ekyo kale katuyongereyo n'amawulire gaffe. Olunaku olwaleero we bukeeredde Bruno K akedde kusindikira Farida Nakazibwe voice notes zenina mu maaso zigenda okuba nga nkopuleyingira nga bambi Bruno K kyandibanga ayagala kwetuga era nga n'emiguwa yagiguze dda. Farida Nakazibwe tetunaba kufuna audio ze naye nga bagamba kino Farida Nakazibwe akali abafunye audio mu kusooka bagamba ati Farida Nakazibwe abadde amwegayirira nga gamba Bruno K bambi kyayagala okukola takikola kino just ebeera step ku nsi kale buli omu akiyitamu ebeera nga change kino buli omu alina okuchanginga oyagala toyagala okitegeera nga ensonga lwaki ayagala kwetuga tino oluyimba lwa Dora gwe yakoze oba Nono da Costa oba nani oyo muyimbi gwe yakoze naye oluyimba lwakoze nnyo n'okusinga olulwe era n'ogenda ku TikTok ku YouTube saawa zino no searchinga wemwe oluyimba lwa Dora lwatambudde nnyo era lwatuusidda mu ground okusinga olwa Bruno K bwe yagambye kino yambi mbuwampaako bana kulyako wamwenna abafollowing wano Kwanda Boy UG mubimanyi bulungi kino kubanga wano wokka wobisanga so oli audio ya Bruno K berenga nkomawo n'ebyala gwe natana likinga